Kakati tuli ku mission ya kuva ku lujja. Munnange mbadde mpita ayita nengwa ku mbaga eno. Embaga eno no bampa invitation naye munnange engeri gye mbadde n'ebimpuuba mbadde nagyerabira. Kati mbadde mpita ayitako okugisanga. Kyeno mbaga abange embaga katudikide tulina ensonga ey'okusanyuka n'okucakala. Mwana muwala anyumide kadaali nkyeno mbaga Mukama yagikoze. Oh my goodness, what a nice wedding. Kakati abaagalana bano abagole bakoze omukolo gwabwe ogubadde omulungi ennyo okukamala. Mwana muwala asambye gawuni neŋŋamba tambula mami, tambula ndabe oba yeggwe gwe nalonda. Mu butuufu ebyo bye mugamba musimanya mwagala mbaga za lakizale. Abantu baagala kuva ku lujja. Abantu baagala kuva ku lujja. Ojja kulinda omusajja wa Benzi akubule. Aba Benzi bagenda kubamanyiira. Funa omuntu asobola okuwaayo ekitono ky'abafunye mu bazadde bo. Ogenda ofumbirwe. Ogenda ofumbirwe nange muve ku lujja. Kati njagala otunuulire embaga y'abantu bano abaagalana. Omuwala yaweeseza bakadde be ekitiibwa. Omwami kyekyo kye yasobodde okutwalayo. Obusobozi bwe babadde bukomaawo. Ekisinga okuba ekikulu ye mukazi kuwa bbawe ekitiibwa era n'agenda n'afumba. Mmwe abanoonya abasajja abagagga munoonya basajja bazi Range Rover, katubasabire. Katubasabire mutaweza emyaka 4 nga temunnabafuna nga babayita mu buyisi. Nditwala bingi teyatuukaka. Ku bintu omusajja byaleese ewaabwe w'omukyala. Aleese amatooke, aleese ebintu ebitonotono, sukaali, sabbuuni nga w'obimanyi. Omuntu ensawo ye ntonotono byasobodde okuleeta. Naye ewaabwe w'omukyala bamwanirizza, omukolo gubadde mulungi nnyo, abantu b'ekyalo babaddewo buli omu nga musanyufu, omugole omukyala naye abadde musanyufu. Kigendagenda mu byafaayo nti naye baamukuba embaga, certificate agirina. Ayesambidde gawuni. Gawuni eyo gye mulaba ya bbeeyi. Ya bbeeyi gawuni nze yagiwodalinga kuviira ddala Bungereza. Bungereza eyo gawuni yalinnya nnyonyi. Kakati kankutuuseeko omukolo guno ogwerabireko. Oyinza okusanga naawe oyinza okubaako ky'ogukoppako nawe n'otandikira awo. N'okola ogugwo. Video nkusaba ogipereka like. Video yiyo.
Kakati abali eyo nga gwolinda musajja agenda okuwa bazadde bo amahare nga ga motoka omutwalo gwa taata bamuwe simanya zibiki my dear sister fumbirwa va ku lujja. Nze mbagamba nnyo wanene ekikola obufumbo teziba ssente mwami zaabagenda kulaga bazadde bo. Ekikola obufumbo kwe kwagalana kw'oba olina wakati wo n'omwami wo, kyekikola obufumbo. Omwami ne waanaakira ku makya n'akwata bazadde bo n'abatwala ku trip e Dubai okukusanyusa nga gwe togenda kumuwa kitiibwa mu bufumbo bwammwe, byonna byonna ajja bikola ate mubale mubyerangire agambe banaye singa kale saakwata n'abazadde be kubatwala eno, kwegamba nga n'essente ze yakussaamu zimuluma bw'azijjukira. Naye omuntu asobola okukolera ekintu ekitono mu busobozi bwe n'omatira n'oba musiimu, bw'obanga omwagala ng'omukkiririzaamu, bwe mukola ssente empitirivu musobola okuddamu ne mukola embaga eno buto ate n'eba y'amaanyi nga bwe mugyagala. Obufumbo bonna 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 buzimbibwa ku musingi gwa kwagala, guzimbibwa ku musingi gwa Katonda, guzimbibwa ku musingi gwa kuweewaŋŋana bitiibwa, si musingi gwa ssente. Bangi balina ssente naye ng'obufumbo bwagaana. Abakazi bali wano bakabakuba embaga nga 8 naye tewali gy'afumba. Eno ne bamuwasa ne bamukuba embaga n'anobayo mu mwezi nga gumu, ne bamuwasa eri ne bamukuba embaga n'anobayo mu myezi nga 2. Omuntu n'obeera nga ye atabala butabazi mbaga ng'aliwo okukubwa bukubwa mbaga. So ekyo mulina okukimanya. Guno omwaka gwe tulimu 2026 muwe babbaaba mu ebitiibwa. Omusajja tebumuteeka ku puleesha. Embaga oyagala kugiteeka ku Serena. Embaga simanyi oyagala kukola biki. Simanya gwe oyagala mahale, simanya ga miliyoni, simanya 10. Kuki? Guno omukolo naawe osobola okugukola nga guno. Osobola okugukola kati kankubuulire. Osobola okukola omukolo bwe guti n'oguteeka ewammwe mu kyalo, abatimbi ne babanga balungi ne badikoletinga omukolo gwo ne gubanga ogw'emiliyoni 8 naye nga mu mutuufu ogutaddemu miliyoni nga 5 oba 10 ne guggwa. Ate eriyo abantu abakola embaga nga tebasizaamu na ssente ziwera miliyoni 10. Kati guno omukolo nga bwe ngulaba tegwawezezza ssente ezo. Guyinza okuba tegwamazeewo na bukadde buwera 5 guno gw'olaba. Naye ekisinga okuba ekikulu kwe kwagala n'okuli wakati w'omusajja n'omukyala. Ono omukazi asobola okufumba n'azaala abaana ebyaddala. Nditwala bingi teyatuukaka, bangi babalira bwereere, abasajja ne bakuyitamu buyisi nga tatuuseeko na wammwe, nga ne wammwe tebamumanyi nti gundi yakulina, ng'oli eno mu nzikiza oli shadow wife. Oli shadow wife. Guno omukolo nze emikolo bwe giti nze njenyumirizaamu nnyo era njagala nnyo omukazi akkiriza nti bba wange wano waasobola. Njagala nnyo omukazi akkiririza mu bbaawe nti mwami kasita otuuka. Njagala nnyo omukazi abaakinga bbaawe nti nedda katukole kino kye tusobola, katugende na kino. Okusinga omukazi agenda okuteeka ku musajja puleesha, omukazi agenda kambanyumize kasitoole kano. Waliwo omuvubuka gwe nali mmanyi twali tukola naye. Yagenda n'akuba ssente. Yakuba miliyoni zaalinga 17. Miliyoni 17 ezo omukazi gwe yafuna ssente yagenda n'afuna omukazi mu kyalo. Neeyanjula mu kyalo. N'amuleeta e Kampala. Ku ssente zo miliyoni 17 n'agulako akamotoka. Balansi yasigalawo. Omukazi n'atandika okumukandakanda ng'omukazi ayagala mukolo gwa mbaga. Ng'omukazi ayagala mbaga. Ng'ayagala mbaga. Omuyayi yamaliriza akamotoka akatunze
n'agenda n'akola omukolo n'akyalamu bazadde b'omuwala n'atwalayo ebintu. Omukazi yafumba omwezi gumu ebiri ne bamupasula omusajja omulala naye nga yateeka ku muvubuka puleesha. Kati tewaaliwo kwagalana, omukazi yali alaba ku ssente awo ng'awulira ayagala bamusanyuse biggwe. Naye omuntu akwagala mukikwata mpola, muzaala abaana ne mukikwata mpola mpaka we mutuuka gye mukola ki, gye mutuuka gye mulaga. So buli omu musabira omwaka guno gubeere mwaka gwo, buli omu musabira, buli omu musabira atuuke ku kintu nga kino. Osanga ekyo kiyinza okusingako ku kino oba kiyinza okuba nga kiringa kino, naye ekisinga okuba ekirungi kwe okufuna essanyu mu mutima gwo nti naawe wayingira mu bitabo by'okuba nti wasamba kadaali. Kati oyinza okwesanga ng'ono omuwala mu kika kyabwe yalina embaga yekka. Lwaki teweebaza Mukama ku lw'ekyo? COMICAL Uganda YouTube channel kw'olimu benya okuba nti ate mugobera b'ekumi na ku mukutu, subscribing ate namba kuba nti ate otwegattako so okuba nti tutambulira ddala mu mbaagala nnyo mwena Omukama Katonda abankuumire mubeere bulungi. Mweraba. Peace and love.